Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obanga otuwuliriza weebale kwekuumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Nje n'omuhozi Kayini Lugaba avuddeyo n'akola okulabula n'agamba tagenda kuttira muntu n'omu ku liiso oyo yenna yenna n'agenda mu maaso n'okuba nga atiisatiisa saako n'okutta abachwezi. Agambye nti nno newankubadde ebina byonna biri awo abachwezi bano badisplacingibwa mu bifo bingi mu different regions mu ggwanga. Agamba nti ebiseera ebisinga mutubuusabuusa ne mutuyitamu Abaganda, oluusi mumanyi tuyitamu Abakyoli, Abanyoro, naye abo bonna agamba nti nno baali Bachwezi dynasty. Agamba nti nno tagenda kwesisigaliza muntu n'omu anaagenda mu maaso n'okuba nga acunya Abachwezi nga bo, kubanga yagamba nti Mukama Katonda yamuyita kubanga protecting Abachwezi yonna yonna gye banaabeera oba across the border. Kino nno kiraza akabonero nga gye n'omuhozi Kayini Lugaba nga ye Chief of Defence Force target ye gy'agyolekeza, kubanga kimu bibiri waba ayogedde ku Bachwezi tasobola kumaliriza nga tayogedde ku baali mu Democratic Republic of Congo naddala eyo mu buvanjuba. Jjukira nti nno amajeege aga UPDF gadeployingibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu Eastern Region, mu Bunia saako ne mu Ituri provinces, era ng'agamba muno mujjuddemu Batusi ab'eggwanga lye era ng'agenda kuba nga aprotectinga. Era juzi yavaayo n'ayisa statement ku social media ng'alaga nti nno ekimudeployingisiza amagye mu Democratic Republic of Congo kukuuma baganda be Abatuusi. Era kino tekyalabika bulungi nnyo mu maaso ga gavumenti ya Democratic Republic of Congo, era baavaayo ne baraisinga concern, wabula twalabako abakulu mu gavumenti nga bavaayo nga beesambajja ensonga eno ne bagamba Democratic Republic of Congo ereme kubeera nnyo ng'eri concerned ng'efaayo nnyo ku nsonga za gye n'omuhozi Kayini Lugaba naddala ku posts zagenda mu maaso okupostinga ku social media, kubanga byo Congo yali egamba nti bitattana democratic relation saako ne operations ezigenda mu maaso ezikolebwa mu Democratic Republic of Congo, era nga bamugamba nti si ye kalabaalaba y'eggwanga lino ensonga ezikwatagana n'eggwanga erya Congo yandibadde abanga azeesonyiwa. Wabula ku luno avuddeyo n'agamba tagenda kwesonyiwa nsonga n'emu, naddala nga Abaganda b'Abachwezi bali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo babonaabona babatta. Tagenda kuttira n'omu ku liiso, agenda mu maaso n'okuba nga abayigga omu ku omu basobole okuba nga bakisasulira ekibatuusiza ku Baganda be Abachwezi. Wabula kino abasinga bakirabanga ekintu muhozi kyagezaako okuba nga alambika okusitula olutalo oddujja mu Uganda odukulosinza boda odutwala eri mu Eastern Democratic Republic of Congo eri okuttingana okuli eyo. Jjukira mu Congo bubinja bungi obulwana, mulimu we bayita bayekera ba M23 bali eyo mu Northern Kivu saako n'aba ADF n'akabinja ka Kodeko munabona bali eyo balwana. Kati gye n'omuhozi Kayini Lugaba tayatudde baani bagenda kuba nga alwanyisa bennyininyini, agenda kulwanyisa bayekera ba M23 ba Kodeko oba ba ADF ku bonna ye ku bano bombi ku bajaasi b'onsatula bali mu biguruupu bya Democratic Republic of Congo baani abagenda maaso n'okucunya Abachwezi nga gye n'omuhozi Kayini Lugaba bw'ayogera. Olowooza eno teeba ensonga ndala yakwekwasa ku deployinga magye kuyingira Democratic Republic of Congo okutegeeza eggwanga nti bagenze kukuuma mirembe, so nga Bannakongo bava ne bagamba nti bano bajja kubba bya bugagga byaffe babikulosinze babizze ewaabwe. Olowooza otya ku nsonga eno gwe mukwano gwange ali yampuliriza? Kutegeeza nti oli ku UG Update TV kosinza obanga otuwuliriza era weebale kwekuumira ku mayingo gano. Gwe atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba nga osobola bulungi nnyo otwegattako. Abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora, abali Canada, US, UK, abali Saudi Arabia, abali Dubai namwe mwenna, abali ku South Africa, abali ku mulwana Kenya, mbatumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku UG Update TV. Nenyongera mu maaso n'okuba nga nsiima mmwe mwenna bajja mu comment section ne muteekawo endowooza yammwe ne mutangaaza eggwanga ku ki ekigenda mu maaso. Mwe mukwano gwange ntegeeza nti nno okolera ddala ekintu eky'amaanyi n'ekifusu, era mbategeeza nti mbagaliza olunaku olulungi. Mweraba. Yes, oli ku UG Update TV kw'osinzira okuba ng'otuuliza gwe omukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako
agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okonene mukade temwerabirako na mukade kubanga akadde ako mukwano gwange kuyambako nnyo kuleetera notification message bwe wabanga aliwo information yonna gye tutaddeko ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Rwanda, Kenya, Nalekani, Menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo so munamuna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga abalikinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo namba y'essimu gye mbateeredde awo eya noti 726 noti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso mubaagaliza osubscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Update TV mwebatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga mbaagala nnyo era mweraba.